Ng'ebula ssaawa busaawa gavumenti okulangira ebyavudde mu ndagabutonde ezaggyibwako yali omuyimbi Nakinku ow'erinnya Mugenzi Prince Job Paulo Kafeero okuzuula abaana b'abatuufu be yaleka ku nsi olunaku olw'enkya ku Lwokuna olwali tutuuseeko mu ttawuni kansa y'e Kokonjero Mugenzi Paul Kafeero mwe yakyakaliranga. Eno gye tugwiridde ku mutuuze Ndibaddawa Vincent Ssalongo ng'onawuliriza Kafeero okuviira ddala ng'akyali muto n'asala mu bulamu bwe okubajja Kafeero mu miti ssaako n'okumwambaza engoye ez'enjawulo omuli amasuuti ssaako ne gomesi ze yayimbirangamu ennyimba ze. Kafeero yatandika okubajja ebibajje bino nga ntandika n'ebibajje ebirala era n'embibajja nenfunamu kye nafuna naye nagenda okulaba nga mpuliriza ennyimba za Kafeero. Natandika nti okubajja Kafeero. Kafeero yalina ennyimba ze yankubiranga ne zinyumiranga nnyo nnyo nga nkyali mwana muto. Ennyimba ezo mu kunnyumira mwe mwali oluyimba olugamba olwa Kafeero nti tewaliddawo amwenkana. Ono era tulaze ebimu ku biyumba Mbadde Nkima ogwali omuziro gwa Kafeero ssaako n'enkoko enjeru eraga ekifo Kafeero mwe yawangaliranga ekyankoko njeru. Ono ayongedde n'ategeeza nti Kafeero yamuyigirako bingi era ekibajje kye yasooka okubajja nga Kafeero yakafa omugagga yakigula yamuwera n'afuna ne diguli ekyambogo. Ono era ayongedde n'akunga bannayuganda okugoberera ebigenda ogenda mu maaso olunaku olw'enkya ku by'abaana ba Kafeero abatuufu abalagenda okulangirirwa era n'awa amagezi ku baana banaazuulibwa nga si ba famire ya Kafeero basigale nga bali bumu ssaako n'okukwatagana ne bamaama bazuule ebika byabwe bituufu. Kubiriza bamaama bano, bamaama tubasaba abaana bano musooke mubakumekume kyemubagoba bugobi kyolw'okuba kale bye munaaba muwulidde gavumenti byegenda ofulumya. Nsaba musooke mutambule nabo mpola mpola bw'ajja gy'oli oba bwe bajja gye muli mubakole ki mubabudebude paka bwe banaakola ki bwe banaafuna ekifo ekiki ekituufu. Waliwo omu ku basuubuzi mu kibuga Mukono Haji Kafeero Isima avuddeyo neyama okutwalako abaana babiri kuba banaazuulibwa nti si ba Kafeero abawe emirimu basobole okutambuza obulamu. Erinnya Kafeero Ismaila ow'Enkima ku bya muganda wange Omugenzi Kafeero ow'erinnya nandisabye ng'omukulu Kalyankolo ne Seguya ow'Olugambo nkakasa mugoberedde nnyo ensonga za Omugenzi Paulo Kafeero olw'okwagala okuzuula amazima. Nange mu kajomero ke kamwako ngenda kusaba omukulu Seguya engeri gye wawangala n'omugenzi okumala ebbanga eppanvu singa eby'omusaayi binaazuuka nga waliwo abaana batali ba mugenzi nsaba ompeeyo ku baana abo babiri bayigiriza okubajja bafune omulimu gw'omu mutwe. Abamu ku bannakyagwe bategeezezza nti essaawa yonna bandika batema nti Kafeero yandiba nga talinaako mwana yenna era n'asaba abaana obutabuukira bamaama baabwe wabula bakwata empola basobole okumanya ebika byabwe bituufu. Kaakati tuli mu bweraliikirivu tulindiridde ebigenda okuva mu ndagabutonde ku Lwokuna ku nsonga z'omugenzi Kafeero. Tuli mu bweraliikirivu kuba essaawa yonna tomanyi kiddako basobola okugamba nti omugenzi yafa tazadde. Kati awo twesabire bwesabizi nga nze yeddira Enkima ndi mu bweraliikirivu nnyo. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku Rakkes TV Agaleero.